Nze Namutebi Aginensi nga ndi mutuuze weruwero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola naye nga tasasulwa. Nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yenna gwe kikwatako. Maama Nabbanja oli maama, nsaba obwenkanya nga bw'oyimirirawo eri abantu bonna nange njagala oyimirirewo ku lw'omwana wange. Omwana wange nsaba akumewo addizibwe. Yaleka omwana we muto akaaba, alina okusoma, alina okulya, naye nsaba buyambi eri abantu bonna benkubidde omulanga. Buli eri omuntu yenna alumirirwa nga maama owaleero ambeererewo eri omwana wange akomewo. Mukama we amukozesa yagamba agenda kuddanga ekisiibo kiwedde, neninda ekisiibo omwana wange simulaba. Kati olwaleero yeekwasa agamba nti amala kugemebwa. Buli muntu yenna, kampani zonna, bonna b'MP, buli muntu yenna wekikwatako, nsaba buyambi omwana wange akomewo. Ogwo gwe mulanga. Neebaza Aisha, nze maama wa Lekyo, nkwebaza obeeredde wa Lekyo obuli mbeera yonna. Sina kye ndikuwa, sina kye ngenda kusasula. Yenze maama wa Lekyo, neebaza olw'obuyambi bw'okoze. Nkwebaza okuba n'omutima omulungi. Nkwebaza okubeererawo abaana baffe Bannayuganda, buli omu n'obalwanirira. Era nkusaba mu Kadama TV yoyo maama wa Namitala nga bambi asaba buyambi okubeera nga muwala we amaze emyaka 7 nga tasasulwa. Asaba akomezebwewo abeere nga amulabako. Video za Namitala zitambula era tusaba buli muntu yenna asobola okubeera nga alina kyakolawo Namitala ono abeere nga akumawo Uganda, abeere nga akikola. Omuwala ono ali mu buwambe bwa myaka 7. Maama we ali Luweero, bwe yazuulibwa nti ali Luweero ng'era agamba nti yali yessabye okubeera nga muwala we akomawo. Tujja kutwala omukisa guno okusaba kampani eyatwala Namitala egezeeko okubeera nga ekwatagana ne kampani gye yamusukuma babeere nga bakwasaganya ensonga eyo akomewo. Obulamu kye kisooka, obulamu kye kikulu, naye nga twalisabye nti mu butuufu emyaka 7 okubeera nga obadde okola mubeera nga tosasulwa, ate nabyo tekibeera fair. Namitala akomewo, naye ate era ne ssente ze zakolera ebbanga ezo zonna oyinza okwesanga ali mu miliyoni 5+ nago bagamuwe. Oba obaze nti ekitone nnyo nti ne bw'oba ogamba abadde afuna miliyoni 9 omwaka, bw'okubisaamu emyezi 7 abeera ddala mu kasente akawera. So twandisabye kampani eyamutwala neyo ensonga eyo egirwanirireko. Mukazi wattu naye akomewo wano ng'alina akantu kasobola okwekolera. Emyaka 7 gireme kubeera nga gigenze bwe gito mu bulamu bwe nga tagiinaamu kyagikoleddemu. Emyaka 7 gibeera mingi, gibeera minene okusinziira ku muntu eyagenda okukola.
ekisooka tusaba Namitala abeere nga akomawo obulamu kyekikulu era bagamba obulamu bwe bugagga naye tujja kubeera awo nga tugamba obulamu bwe bugagga ng'omuntu asobola okugenda n'akola emyaka 7 ne batamuwadde n'ekikumi sente zibeera nyingi bwe kubisaamu emitwalo 9 emirundi 12 ansa gy'ogenda okufuna era ddamu ogikubise emyaka 7 ojja kulaba sente zaalimu sente zibeerera nga sente nyingi kamali n'okulabamu wano sente mmeka Namitala zabeera ayina okubeera nga liiribwa oba nga aweebwa ate omuntu ng'ono balina nakubeera nga babeera nga basukkamu ne mu ssente ezo kuba bwe mba nkubisizaamu wano calculator yange emitwalo 9 ne tukubisaamu emirundi 12 gye emyezi 12 buli mwaka aba alina okubeera ng'afuna miliyoni 10 mu emitwalo 8 kati miliyoni 10 bwe tukola wano miliyoni 10 mu emitwalo 8 tayimuza emyaka 7 Namitala aba alina okubeera ng'aweebwa miliyoni 7.5 mu emitwalo 6 tetuganye era tusaba akomewo naye nga mu butuufu ne ssente zino Namitala ziyina okubeera nga nazo zimuweebwa bwe tubeera nga ddala abaana bano bava wano okugenda kubeera nga bakola ssente nga basayininga contract nga waliwo n'amateeka agabafuga nga waliwo ne ministry namba egamba nti erwanirira bakadaama kitusobola okutwala kakati nti ministry egamba nti Ministry of Labour yegamba nti ekkiriza bakadaama bano okugenda Uganda yasayininga endagaano so nsuubira mu ndagaano eyo era mubeeramu ekintu ekigamba nti omuntu wakusasulibwanga ssente ze so clause eyo bwebeeramu egamba nti omuntu wakusasulibwanga ssente ze zakoleredde then ndaba nti Namitala naye alina right okubeera ng'afuna ssente ze zino miliyoni 7.5 mu emitwalo 6 bwe tukwatira wamu n'eddoboozi lyaffe ne lyegatta wamu n'ebibiina ate ebitusingako amaanyi ne byegatta wamu nsuubira Namitala asobola okubeera ng'afuna ssente zeezo zakoledde emyaka 7 ng'okwo tugasseeko ne kampani eyamutwalayo nammwe muyina omulimu gw'amaanyi gwe musobola okukola ne mbeera nga Namitala ono aweebwa ssente ze ate ng'akomawo nga mulamu n'emyaka gye 7 mu bulamu bwe ne gibeera nga tekigendedde bwe gityo oba bwereere Aginensi nga ndi mutuuze weruweero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola naye nga tasasulwa nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yenna gwe kikwatako Maama Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bw'oyimirirawo eri abantu bonna nange njagala oyimirirewo ku lw'omwana wange nsaba akumewo addizibwe yaleka omwana we muto akaaba alina okusoma alina okulya naye nsaba buyambi eri abantu bonna benkubidde omulanga buli eri omuntu yenna alumirirwa nga maama owaleero ambeererewo eri omwana wange Rachel akombewo mukama we omukozesa yagamba agenda kuddanga ekisiibo kiwedde neninda ekisiibo omwana wange simulaba kati olwaleero yeekwasa agamba nti amala gemebwa buli muntu yenna kampani zonna bonna bempi buli muntu yenna wekikwatako nsaba buyambi omwana wange akomewo ogwo gwe mulanga nebaza Aisha nze maama wa Rachel nkwebaza obeeredde wa Rachel obuli mbeera yonna sina kyendikuwa sinda kyengenda kusasula
Maama walekyo neebaza olw'obuyambi bw'okoze. Nkwebaza okuba n'omutima omulungi. Nkwebaza okubeererawo abaana baffe Bannayuganda buli omu n'obalwanirira. Era nkusaba